Omwogezi w'abambega ba Police Charles Twina akakasiza okukwatibwa kwa Richie Mugisha omutuuze w'Empererwa amaze ebbanga ng'abbira abantu ku mukutu gwa intaneti ogumanyiddwa nga Gigi. Abadde yeeyita mwana wa mugagga ng'omugagga ye yennyini ng'agamba yatwala ssente naye nga era tukimanyi kitaliiyo era ye omugagga ye mwana w'omugagga. Mugisha okukwatibwa aludde ng'anoonyezebwa oluvannyuma lw'abantu okumwemulugunyaako era abamu ku bazze babbibwa abataagadde kulabikira mu bifaananyi bannyonnyodde engeri gye yabaferamu n'abalambuza n'amayumba agatali gage ne bamusasula ensimbi n'abawa n'ebisumuluzo kyokka baagenda okutuukayo nga bannannyinigo babategeeza nga bo batabamanyi. Mugisha bw'abuuziddwa abantu be yakabba nga tabamanyi muwendo kyokka n'akkiriza nti kituufu abadde ng'aferera ku mukutu guno ogwa Gigi. Which platform do you use on the internet? Twina ategeezezza ng'omuvubuka ono bwagguddwako omusango gw'okubba abantu ng'akozesa olukujjukujju era nti bakyanoonyereza okufuna ne banne abalala baakolagana nabo. Timukabufuba okulaba nga tugezaako okuzuula abantu babadde akolagana nabo ng'ogyeko na bano bananyini nyumba waliwo n'ababrokers baakolagana nabo. Asabye abalina okwemulugunya ku Mugisha okugenda ku poliisi bayambibwe. Twagala baveeyo batuwe obujulizi tukole fayiro zaffe bonna tuzitwala omulundi gumu mu kooti. Ebyo nga biri bityo ne poliisi mu paaka empya ekutte omusajja Agaba James oluvannyuma lw'abakyala babiri okuli Sandra Litubeera ne munne okwekubira enduulo nga bwe yababba. Bano be tusanze ku poliisi wakati mu kkaba bategeezezza nti bamaze ebbanga nga banoonya Agaba era mu busungu basazeewo okumulumba mu kaduukulu bamuggyeyo. Abakyala bano batubuulidde engeri Agaba gye yababbamu obutabalekera kantu. Agenda kumpasa agenda kunkolera dduuka mbu tuvaawo wendi mbu tugende eri nze nfuuke mukyala we olwamala nantwala nateete nandeka ku bitaala. Njagala ssente zange nwanze ssente zange nazijja mu bibiina. Ssente nali ntunda nnyaanya lukumi nyaanya bummonde byentunda. Abasirikale oluvannyuma bafunye amawulire nti ne ku poliisi eya musajja alumbwa Agaba alina abantu abamwemulugunyaako era n'atwalibwayo. Weewaawo ye ali mu byewakana naye tugenda kusigala mu maaso nga tunoonyereza ku nsonga eno.